abalungi abaagalwa mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno ekiteregga. Mukasa Nabenze nteredde n'olwaleero okukibatuusaako nga njagala okusooka okubakulisaayo gyonna gye mukoze mu wiiki okujja okutuukira ddala eno mu ggandalo lya wiikendi nti mukulikeeyo nnyo ddala. Sirema ate okusaasira wiiki eno abagiyiseemu obubi abalwadde n'abalwazizza nti nammwe bannange nga mulabye nnyo katusabe Mukama ayongere okubagumya ate era n'okubavuunusa ebyo bye muyitamu. Olwaleero twagala okweyongerayo naye ngera mu kweyongerayo kuno nnyongera kubakulisaayo abeetaba ennamirembe ku mukolo egy'okujaguza okwebaza Katonda olw'okukuumira Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo ku Namulondo okumala emyaka 31. Ennaku zonna tuzze nga twogera ku byafaayo ebikwatagana n'amatikkira newankubadde nga twagamaliriza naye twagadde tugawumbewumbe bwe tuti nga tutuuse Naggalabi era nga tubawadde ekifaananyi Naggalabi nga bwe yali mu kiseera ekyo. Era ndi n'omukugu waffe omunoonyereza munnabyafaayo gwenja okwagala ababuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Abatuwuliriza era abatulaba nange mbabuuzaako nti mwebale gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale okuweereza ensi n'eggwanga n'okwekumira ku pulogulaamu eno ekiteregga. Twala n'omukisa okukulisaayo bonna abaali ennamirembe mu kusaba kw'okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 31 ng'ali ku Namulondo. Munnabyafaayo Ntale Shafiiki era nze ndiwo olwaleero. Weewaawo mpozi wali ennamirembe nnyo waliyo nnyo era Ssaabasajja yagabula. Awo kirungi nnyo bw'obanga waliyo ennamirembe. Mukolo gwali munyuvu. Njagala tutandikira awo. Twawummula tuli ludda wa? Twawummula tugambye nti Ssaabasajja Ssaabataka Mutebi yajja mu ddwaniro, yayitira Kenya, Nairobi, n'ajja Rwanda, Kabaale, Kasese. Naye okujja yali amaze peace talks zaali zimaze okubaawo e Nairobi wakati w'abayeekera ba NRA n'oludda olwalutwa aba UNLF abalutwa abaali bawambye gavumenti bateeseza Nairobi. Kati Ssaabataka bw'ajja e Kasese yatuukayo ne Honorable Ria Kategaya gye basanga CHC. Omumanyi oyo? Nedda. CHC omumanyi? Nga sinatuuka waawo. Sooka onkonereko awo nga bali e Nairobi. Biki ebyagendako mu maaso Nairobi awo? Bwe baali e Nairobi, Kabaka yali muyeetaba mu butereevu mu kuteesa oba yali amuwuliriza? Ssaabataka teyeetaba mu butereevu naye yajja okumanya kiki ekigenda mu maaso n'okulaba nti amanya progress olutalo we lutuuse. Era nakugamba nti abataka ba Buganda bamanya nti Ssaabataka yazze ne basindika omutaka Ndugwa Grace Ssemakula naga nti abataka bakutumidde ne bye baateesa ebyatwekisize. N'abagamba bagambe mbaagala nnyo ekikutta obudde kinaabuta. Era Ssaabasajja enteekateeka ezo yaziri mu butereevu ng'agoberera no yazirimu indirectly naye nga buli kimu ekigenda buli step eriwo ng'agoberera. Kakati bwe bamala okuteesa nti ab'NRA beegatte ne Lutwa babeere mu gavumenti eyawamu ate Lutwa akomawo e Uganda akatyaba akalimu obuwuka. Bwe yatuuka eno yalina okutegeeza bannayuganda ebyavudde mu nteeseganya z'emirembe peace talks. Yayogera ebigambo bya Luswayiri awo ku Constitutional Square, ebiseera bagitanga State Square, nti omusota ogubadde gututawaanya e Uganda nguteza akamasu akategekedde Nairobi, nguteza akamasu ne gukagwako, ngenda kugukuulamu amannyo male ngubetente omutwe. Kiki ekikulu nnyo kye yali ategeeza? Yali ategeeza nti omuyeekera abadde afunze ekyonge e Uganda musalidde amagezi ajje twegatte mu gavumenti, ngenda kumukwata musibe
ke kamasu kali mubetente mutte. Kumbe gwabigamba yamusinga okulaba naye n'amutebuka. Kaakati aba UNRA bagenda maaso n'okutta abantu kati aba NRA n'okulwana. Aba NRA ne baga nti tugende maaso n'olutalo. Ate we baali batuuse baali tebayinza kukoowa nga banyaga ng'essaawa yonna ekintu kikola ki ensolo bagirabako. Naye waliwo akatalekeka lutwa bwe bamba gavumenti yayita abantu abali mu nsiko bamwegatteko. Omu ku bayeekera eyali mu nsiko bamuyitanga George Enkwanga. George Enkwanga oyo yalina ekibiina ky'abalwanyi nga bakiyita Federal Democratic Movement. Bwe bajja ne bateesa ye n'agamba agenda kwegatta ku gavumenti. Bwe yegatta ku gavumenti ategeeza lutwa nti nze NRA ne Museveni ngimanyi nnyo okuba nange mbadde muyeekera. Nze nsobola okubakuba muyeekera ku muyeekera. Mpa ebyokulwanyisa, mpa ebyuma tugende tumukube naddala wali ekatonga we nabyewanga. Nkwanga agenda okumanya nti Ssaabataka Mutebi yazze mu ddwaniro n'olwekyo n'agamba sinza kutunuza mundu wali Kabaka. Ate amaze okusaba ebyokulwanyisa babimuwadde. Akakasiza lutwa nga bw'agenda okuba NRA agyogoloze agimaleyo naye agasinza kutunuza mundu wali Kabaka. Kuba Kabaka yali yazze mu ddwaniro ng'ali sayidi eri. Naye ddala yali mwetegefu ti agenda kuba NRA agimalewo oba alabika yalina olukwerwe ng'agamba agenda kwegatta ku lutwa. Bwe neegatta ku lutwa amuwa ebyuma oba oliawo yekyusize muli atawamba erutwa. Ye nalaba ng'okubeera eri mu bitosi takikyamukolera kagiwambire Kampala. Kaakati Nkwanga bw'akomawo nga tayinza kutuuza mundu wali Ssaabataka oba muyite Kabaka, lutwa kyamutabula naye Nkwanga teyamubuulira kyama. Nti waliyo lutwa n'agamba onaabadde ki ye yaŋŋambye kino na kino ate akumyewo talina kyakoze. Njagala okutegeeza erinnya lya Ssebuufu Wango we liviirayo ti Ssebuufu Wango nantawunyibwamu mbwa era bwe giwunyamu ewuunuuna. Kitegeeza nti n'Enkwanga bwe yamala okulaba obuufu nga buli mwengo n'awetamu. Era we waava entabuka wakati wa lutwa n'Enkwanga ekyavaamu musajja wattu teyalwabula yakigulamu obulamu. George Enkwanga kati Kabaka oba Ssaabataka bw'ajja mu ddwaniro yajja bw'ava e Kasese n'agenda e Butambala eyo n'agenda e Busujju wuuyo Musingo azze e Bulemeezi n'aba NRA kubanga CHC gwe ndakugambye omumanyi Chairman High Command Yoweri Museveni yagamba amanya Mushega nti ono bw'atuukibwako akazibu oba omutawana gwonna oli wakutibwa naye ng'aganyooka. Obwakabaka babulwanirira ambushi nga bazikola nga naye abeera mu kombati ye ey'enkola y'ekikoleya. Yayambalanga ya kikoleya. Kakati ng'akunga abantu bannange mulwane. Amanya Mushega yali mu y'ekikoleya. Ssaabataka bannaye mulwane muweeyo buli ekisoboka tulwane. Abaganda ne beeyiwa mu ddwaniro. Era njagala okutegeeza Kabaka bw'aba afuga abantu n'emyoyo. Waliwo emyoyo gye tutalaba malayika za Buganda wano naye nga ezo zitusukulumyeko ffe abantu mwe muli emisambwa mwe muli emmandwa n'ebiringa ebyo. Naye kasaza nti omuko yazze mu ddwaniro. Ate oli ku misambwa ate oyogera omuko kati sitegeera omusambwa n'omuko anti emmandwa Lubaale n'emisambwa bwe giba gyogera ku Kabaka gimuyita muko. Gimuyita muko. Bwe gyamanya nti omuko yazze mu ddwaniro nagyo ne giteekamu amaanyi ffe ge tutalaba enabyewanga awo nga bw'omanyi ebyatwekisize era okukkakkana olutalo lwali luganye ne balwabula Katonga ne bamusomoka Kasijjagirwa ne bawambayo n'ebiringa ebyo. Kati ayina n'emitiana eyo amaka ge yakyalamu ne bamuleetera n'amakula naye yagabwa abantu n'abagamba mugende mu maaso n'okulwana lwagenda mulwane. Era bwe yamala n'addayo e Bulaaya waayita emyezi mitono nnyo myezi ng'esatu ena
gavumenti ne bagiwamba 25 January ne balangira 26 January 86 olwo NRA ekutta obuyinza. NRA bwekwata obuyinza Abaganda ne bagamba tetwayagaliza embazzi kibuyaga asudde kubanga waliwo kantanyi waliwo obulagaane nti bwe tuwamba obuyinza tubawagidde Ssaabatakaze mutuddiza ebyaffe mwalimu Kabaka n'ebirala nja kubikutegeezaawo. Kaakati Abaganda omwali Omutaka Ndugwa Grace Ssemakula, Omutaka Professor Gwayambadde ne Owekitiibwa John Katende batuukira President Museveni bamugamba nti kyekiseera Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi omusika wa Muteesa II akomewo ku nsi y'aboobwe. President Museveni yabategeeza nti Ssaabataka Mutebi akomewo ng'omulangiro wa bulijjo ate mu ngeri ya kimpowooze kyabanyiga naye baali n'essuubi kubanga Ssesolye bw'atafa atuuka ku lyengedde. Kakati ne bagamba tukoze tutya ne bakkiriza nabaga bwe mukkiriza ekyo enteekateeka ng'ekolebwa kubanga ndowooza baali tebaagala nnyo okuzuukusa abantu ngeri gye baali baakava mu lutalo. Enteekateeka bwe yakolebwa nga bwe bakyakirowoozaako Abataka bagenda mu maaso n'okwekolamu omulimu ne bagenda ku Mengo Primary School. Bwe bagenda ku Mengo Primary School ne beerondamu ssentebe w'Abataka nga yali Omutaka Ndugwa Grace Ssemakula ow'ekika ky'Olugave, nga muukibya Omutaka Naduli Kibaale ow'ekika ky'Empeewo, Professor Yakobo Gwayambadde nga ye muwandiisi. Oyo nno yali mwawule Reverend Professor Omutaka Yakobo Gwayambadde yali akolera ekika ky'Ekinyomo. Kati bwe beekolamu olukiiko lwabwe yali omunyuma mu kiseera ekyo. Omunyuma mu kiseera ekyo bwe beekolamu olukiiko lwabwe batandika okutegeka ekiwandiiko kye banaatwala pulezidenti olwakantanyi oli biki bye baagala Buganda efune ebyayo, nga mu byo mwe mwali Kabaka, Obwakabaka, enfuga ya Federo, ettaka, embiri n'ebirala. Bwe bagenda ewa pulezidenti Entebbe mu kuteesa nga bamujjukiza ebintu ebyo, omuwandiisi waabwe n'asoma ekiwandiiko n'abikula ekyama kye baali tebamanyi. Yabaga nti muli wano naye Omulangira Mutebi yatuuse dda mu Kampala. Lindako bano Abataka abagenzi okuteesa Abataka abagenzi wa pulezidenti n'ekiwandiiko kyabwe bamusaba ebyaffe ebya Buganda baali tebamanyi nti Omulangira Mutebi yatuuse dda mu Kampala. Omanyi n'abaamunona ku kisaawe Asole yayita wansi Kenya e Malaba mwalimu Owekitiibwa Vincent Bale Mugera. Oyo nno muko embuga anti muliraano Kodomi w'embuga mulirwana wa Nnaalinya Sarah Kagere, mwalimu Brigadier Andrew Lutaaya, mwalimu Kano Jeremu Luchamuzi, mwalimu n'Owekitiibwa Patrick Kiwanuka. Abo be baanona Ssaabataka Kiwanuka oli gundi Uncle Pat Express Komamboga. Era mu nnyumba ye mwennyini lwe lubiri olubereberye ku Mulembe Omutebi awo we yatuukira. Kaakati President Museveni awo wennyini we yatuukira we tusooka tusimbira effumu. Abalungi abatulaba era abatuwuliriza mukkirize tusooke tuwummulemu katono nnyo ate tukomewo. Mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate era mbeebaza okubanga mukyali naffe nga tuteregga. Njagala okubagamba mmwe abaakatwegattako essaawa zino nti ebyensonga gye tutereggako tuteregga ku lutalo ate olwazza Ssaabasajja Kabaka okuddamu okutuula oba okulinnya ku Namulondo y'abajjajjaabe. We twasimbidde effumu nga batugambye nti Ssaabasajja Kabaka atuuse era ali Komamboga. Awo Komamboga we tuba tusimbula. Munnange Abataka bwe baawulira ekyo ndowooza n'olutiko lwabayiwa era bwe baamala meeting ne pulezidenti Omutaka Ndugwa n'abakulemberamu ne bagenda e Komamboga. Bwe bagenda e Komamboga Ssaabataka ne bamutegeeza bye bateeza ne pulezidenti. Uncle Pat yeddira Ngabi. Kaakati
bwe batuuka eyo Saabataka ne bamubulira bye bateesezza yawuliriza bulungi naye byonna yabiwumba mu kigambo kimu katutandike obulamu obujja n'essuubi ekigambo kyeyaddamu katutandike obulamu obujja n'essuubi kati mu kiseera ekyo Abaganda obwakabaka bwabali mu musaayi naye ebbanga ddene emyaka 27 bweddu katebalaba ku kabaka baali balina okumutambuza mu bantu abantu bamumanye bamutegeere era omu ku baasinga okukola omulimu ogwo ye Mutaka Nadduli Kibaale yamutambuza e Bulemeezi n'amutambuza e Buddu n'amutambuza e Mawogola wano mu Kyaddondo owulira munnange era nga buli gye baatuukanga kabaka ng'agamba kimu mwagalane mubeere bumu mwagalane mubeere bumu era obumu obwo Abaganda bonna n'abantu ba Buganda bwe bakkiriza bwe baavaamu Saabataka Mutebi okutikkirwa e Nnaggalabi lumu Saabataka aba agenda e Buddu eyo n'Omutaka Kibaale ne batuuka e Lukaya basanga bakutte egindi empeewo n'engabi n'abagamba abange babaali babalindiridde kano kabonero akalaga nti obwakabaka bujja kudda yono Ronald Muwenda Mutebi Saabataka wammwe kabaka wammwe mumwagalenga mumuwulirenga ye Mutaka Nadduli Kibaale kakati kabaka ne bamutambuza empeewo n'engabi babibawadde obaba babirya babirya kakati Saabataka bw'amala okulambula Obuganda naye nga yonna buli gyagenda Obuganda bumwagala era waaliwo abaalina endowooza nti Abaganda tubawa obwakabaka myaka 2-3 bujja komaawo kubanga abakadde abasinga baafa abavubuka tebabumanyi naye maama buli we yagendanga ng'abantu ekyo kye baagala kabaka waffe n'ebiringa ebyo kaakati bwe bamala okumutambuza Obuganda n'abwetooloola yali alina okubaako kyakolawo okugatta abantu be obumu olwo emipiira gy'ebika bagamba gikole ki giddemu emipiira gy'ebika we giddamu President Museveni ayagala nnyo abantu okubanga tebabawudde naye n'agamba gino tegiyawule mu bantu ne yeebuuza ku jjajja wa Buganda ebiseera ebyo Omulangira Haji Badiru Kakungulu Ekibuli yatwala obudde n'amunnyonnyola nanga nti emipiira gy'ebika lwe lumu ku lujegere olujja okugatta Abaganda nga bali bumu era nga bali kitole bwe yalaba nti tekiri mu bizibu mu mwaka gw'87 empiira gy'ebika ne gitandika olwo essanyu ly'Abaganda eryali lyekweka lyavaayo lyeyerula kubanga abataka abakulu b'ebika bajjanga ne bazzukulu baabwe ne bayisa ebivulu mu maaso g'empologoma abamu ne beeyala nga bwe bagamba wangaala kyenzukira ab'embwa bajja n'embwa yaabwe eno babakuba ggoolo mmeka 9-12 oba zaali mmeka kakati munange abantu bakavuga nti bembwa eyo Saabataka yajja nagulayo emipiira gy'ebika abazzukulu nga beeyala mu maaso g'empologoma abakoze buno obukoofiira nga kuliko wangaala muzzukulu wa Dawudi omusika wa Muteesa obukoofiira gomanyi yalinga abukola mu budde obwo mumanyi yali dadiwo Black Power nga bebakola obukoofiira obwo kakati emipiira ne gisambibwa era ku nkomerero final bayita omugenyi ow'enjawulo pulezidenti w'eggwanga yaliwo ne Saabataka era baamwebaza ne bamuwa ekirabo kyali kyanjawulo kyali kisabike yajjira mu kombati y'amagye President Museveni ekirabo ekyo kye baasabukulula mwalimu kanzu era n'agyambala ng'agyambalira kuli ng'agyambalira kuli kakati emipiira bwe gyagenda mu maaso nga bw'omanyi nti obwakabaka bwali bwasaanyizibwawo olwo Saabataka addamu okuzimba obwakabaka bwe ng'ali wamu n'abantu be kati mu bimu ku bye yatandikirako mwe mwali okuteekawo olukiiko baluli Obote yali yalusasa baalutuuma Saabataka Supreme Council olukiiko olwo lwaliko abantu ab'enjawulo lwali lukulibwa owekitiibwa Joseph Musoke ng'amyukibwa Ssaabalangira Besweri Mulondo ekiseera ekyo nga ye mumyuka asooka omumyuka owookubiri yali Omutaka Ndugwa Grace Semakula
ne wabaawo omuwandiisi yali omulangira Reverend Dan Kajumba, ne wabaawo omuwabuzi ku by'amateeka yali ow'ekitiibwa John Winston Katende, kwaliko omuwanika munnamateeka Henry Kayondo, kwaliko abataka, kwaliko omutaka Naduli Kibaale, kwaliko omutaka Namuguzi Muhammadu Kateregga, omutaka Mbaziira, kwaliko ow'ekitiibwa Sserunkumalule Damiano Lubega, kwaliko mukyala Nabaloga eyali mukyala wa Professor Senteza Kajubi n'abalala, George William Sentamu, kwaliko Engineer Jebi Walusimbi, kwaliko Katikkiro Mayanja Nkanji, wekitiibwa Nabosa Sebugwawo, kwaliko n'abalala, George Kabugo n'abalala. Kati Ssaabataka Supreme Council omulimu gwayo kwali kunyikiza nnono okulondoola ebya Buganda, okulaba nti Kabaka atikkirwa, Obwakabaka okudda, n'okukubiriza Abaganda babeere bumu. Era olukiiko olwo lwagenda okuwera mu maaso ga Ssaabataka ebbanda, era ow'ekitiibwa Musoke yakulembera banne bawera mu maaso g'empologoma, tebajja kubeera bawulize, bagenda kulwanira ennono n'ebyobuwangwa, okuma Abaganda nga bali bumu, okulondoola ebya Buganda, n'okulaba nti Kabaka atikkirwa engule e Nnaggalabi. Olukiiko olwo lwagenda mu maaso era lwatuulanga wali ku Kampala Road awaali kampuni gye bayitanga Egen East African Insurance Company. Olwo ow'ekitiibwa Katende ne Professor Sempeebwa kampuni yaabwe we yali ey'abannamateeka, era bo bakola ki? Batuulanga awo bakola emirimu egyo. Kakati nate ng'okugenda okutuulawo eyabawaawo omumanyi baali bamuyita Rabbi Ezekiel Mulondo. Anno alina n'erya Sserunjogi, yali wa Lugave, naye abantu abasinga bawoza mulangira, baba mistakeninga ne Beswell. Kati oli yali Ezekiel Sserunjogi owekyali Wajjala. Kaakati olukiiko olwo nga Reverend Kajumba yaluwandiikira, lwaggulibwawo mu butongole. Eyajja okuluggulawo yali Nnaalinnya Saala Kagere, mwanyina wa Ssaabasajja, kubanga olwo Ssaabataka yali agenze ku mirimu emitongole e Bulaaya. Era olukiiko ne luteesa bukya bwe bugenda okulondoola ensonga za Buganda okusinza ku kyaluteesaawo. Era abamemba abo ne beeyama okukola ki? Okuwaayo buli kimu omuli ebiseera, ensimbi n'ebikozesebwa okulaba nti Obwakabaka budda era buli kimu kibeera bulungi. Oluvannyuma olukiiko olwo lwagaziibwa kubanga emirimu gyali gyeyongera. Olwo banoonya abavubuka envuumuulo nga bayigiriza ekimala bajje bayambeko Omulangira Reverend Dan Kajumba okukola emirimu gy'okuwandiika. Olwo nno abavubuka Mukama kyaterekera omunaku. Abavubuka manyi be baleeta. Mwe mwali omuvubuka munnamateeka Charles Peter Mayiga, y'omu ku bavubuka be baleese okuyamba. Y'omu ku be baleeta. Baleeta oyo nno kati yalamulirako Ssaabasajja Obuganda. Baleeta omukungu David Ntege, baleeta omukyala Lilian Nabulime. Naye abavubuka abo nabo ne bajja, naye ng'ekikulu mu byo babanoonyaamu omwoyo gwa Buganda ogutafa, ate nga tebakulembeza kigamba nti nfunirawa. Kati nabo bazze okuyambako eno, naye waliwo ate enteekateeka ey'okutandika okukunga abavubuka abawansi baagale ki? Obwakabaka n'okubutegeera. Eyo enteekateeka ate olwo ba Damascus be bagirimu, Sali Damascus, olwo be bagirimu, Owekitiibwa Kabuuza n'abalala, Saulo Katumba, Thomas Kagera, Zaidi Kitagaana n'abalala. Enteekateeka oluvannyuma si yavaamu Nkoba za Mbogo. By the way, n'Abedi Bwanika. Abedi Bwanika naye yaliko. Yasooka okubeera ssente bw'oba wankoba. Omulala Dr. Kitagaana asomesa Kyambogo University, mukugu nnyo mu byenjigiriza. Mwalimu Saulo Katumba, Charles Peter Mayiga n'abalala. Saulo Katumba yasomanga mawulire. Yaliko bane mu kampuni ya Kettu n'abalala. Kaakati olukiiko olwo bwe lumala okugaziizibwa, olwo ebika nabyo biyingira
era omulimu gw'okunoonya abanaakiikirira ebika mu lukiiko lwe bayita Saabataka Supreme Council obuvunaanyizibwa bwaweebwa Omutaka Naduli Kibaale n'Oweekitiibwa Robert Ssebunya. Kati abamu ebika bye baasindika nga balondeddwa ebika bakiikire mu lukiiko mwe mwali Oweekitiibwa Dani Muliika. Yajja kukiikirira Namuŋŋoona. Ekika kya Namuŋŋoona kyamusindika mwe mwali Oweekitiibwa Ssebunya Lule ekyenge ekimusindika mwe mwali Oweekitiibwa Bob Kasule n'abalala. Olwo olukiiko lugaziye Saabataka Supreme Committee ekoze eki egaziye. Kaakati Saabataka Supreme Committee bwegaziwa etandika okukola obuvunaanyizibwa n'emirimu gyayo. Obumu ku buvunaanyizibwa bwe yakola kwe kubanja ebya Buganda era Kabaka yateekawo akakiiko ke bayita ebyaffe akakiiko ke bayitaani ebyaffe committee nga ke kajja okuteesa ku lwa Buganda ne gavumenti okulaba nti Buganda eddizibwa ebintu byayo. Kati ebyaffe committee kaali kakulibwa Professor Apollo Nsibambi nga kaliko n'omuwandiisi ayitibwa Andrew Kasirye, kwaliko munnamateeka Oweekitiibwa John Katende, kwaliko Professor Kanyerezi Bwogi, kwaliko Oweekitiibwa Joyce Mpanga, kwaliko Katikkiro Mayanja Nkangi, kwaliko Professor Ssenteza Kajubi Mwogedde, kwaliko Omutaka Naduli Kibaale, Omutaka Ndugwa Grace Ssemakula, Omutaka Kayita Emmanuel Makabugo Musoke, kwaliko Oweekitiibwa Godfrey Lule Sserunkuuma oyo munnamateeka. Yali omubiseera ebyo nga bannamateeka abagundiivu nga ttiimu ya Ssaabasajja ogiraba baali abantu nga 16. Kati n'oludda lwa gavumenti nga waliyo Major General Eritu Mwine, Major General Mugisha Muntu, Lieutenant Colonel Sserwanga Lwanga, Lieutenant Colonel Odongo, kwaliko Captain Jacob Asiimwe, Captain Charles Wacha n'abalala. Kwaliko ne Dr. Ben Mbonye oba Mbonye eyali PS Ministry yaki ya Defense. Olwo nno nga bali ku Bulange nga Republic House ebiseera ebyo wali ekitebe ky'amagye. Kati abo baateesa nnyo okulaba nti Buganda edizibwa ebyayo ke bayitanga ebyaffe committee. Ebyaffe obimanyi ebyaffe mwe muli Kabaka awo yennyini ku byaffe ojja okutandikira nga tukomyewo. Mukkirize katuwumulemu katono nnyo aye tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu so nga kye kijja okusembayo. Mbakulisaayo nnyo mu kuwummula okwo ate tukomyewo nga tubakanye n'ekitundu kyaffe ekyokusatu so nga kye kijja okusembayo olunaku olwaleero. Bwe yeegattako mu Kiteregga njagala okukugamba nti tuli wano nga twogera ku ebyo ebyakulembera amatikkira okubaawo. Kwegamba tebyabeera bubeezi bw'ebyo ne buba enkya ne buba eggulo, naye tubirabye nti bigenze byetooloola birimu emyaka kati kumpi ng'esatu, tugenda kutuukira ddala mu myaka ng'etaano tulyoka tutuuke mu kutikkirwa. Katweyongereyo n'omukulu ate atumalireyo. Ffe mwalimu Kabaka ate kuba gwaffe kyekisookera ddala ate tasobola kubeera Kabaka nga tageeze Nagale nti atikkiddwa. Mwalimu Obwakabaka, mwalimu enfuga ya Federo, mwalimu embiri naddala olw'Emmengo olwo lwalimu nno magye nga baluyita malire ekitegeeza omunyago mu luluwo. Mwalimu Bulange, mwalimu embiri Amasiro, mwalimu ettaka mayiro 9, mayiro 305 eza Kabaka, ettaka ly'Obwannalinnya Lubuga, ery'Obwakatikkiro, ery'Obwannamasole, ennyanja ya Kabaka mu Ndeeba n'ebirala. Ebyo kati akakiiko ako bambi kakola omulimu gw'amaanyi. Olwo omugabe wa Ssaabataka ye Professor Apollo Nsibambi kubanga yali akakulira nabali bamemba benkumenyedde baali abantu nga 16. Kaakati enteeseganya ezo zaavaamu ebibala era ogwo gwe gwali omusumaali ogwasembayo okukuulibwa mu ssanduuko mwali mwazikibwa ebya Buganda. Ng'ennaku z'omwezi 4 Desemba gavumenti yalangirira
nti egenda kuddiza Buganda ebyayo ebibadde emikono gyayo. Nya December omwaka ki? 1992. Kaakati Ssaabataka Supreme Committee gye nakugambye olwo lwe lukiiko luliwo ku lwa Ssaabataka ne Buganda. Ne bawulira essanyu era Oweekitiibwa Musoke yayita olukiiko olwo ne bagenda mu masiro e Kasubi n'agamba bannange sirina bigambo bye nnyinza kukozesa okulaga essanyu olwa gavumenti okutuddiza ebyaffe. Naye olw'embeera y'obudde amawulire ago gaasaasaana nga luyira lwa kyanda. Mu byo mwe mwali nti Ssaabataka wa Buganda agenda kutikkula Naggalani. Baagalangira e Kasubi mu masiro ng'ennaku z'omwezi 10 Meeyi 1993. Ne ndyoka nkulabira essanyu, obuluulu, emizira, embuutu n'amaziga. Omanyi nti omuntu bw'asanyuka ennyo asobola okukaaba? Abazungu bakiyita tears of joy. Kakati olwo Bulange yalina okuddizibwa ne balaga nti Kabaka tajja kutikkirwa nga Bulange temuddiziddwa. Era ekimu ku bye baasooka okukola kwali kuddiza Bulange, naye nno okunyumiza y'akantu Ssaabataka Supreme Committee bwe yali eteesa waliwo yakawaŋŋamula Omusese Lufunatikano Sserwanga Lwanga yagenda n'ayogera ekigambo nekyesisiwaza abaali mu lukiiko n'agamba nti Bulange yagulibwa dda tekyali ya Buganda. Abantu ne beesisiwala ne gamba kiki kino. Omutaka Nadduli n'ayimuka n'amugamba kale bw'oba kyogera kituufu tubuulira ani yagula. Ani yamuguza? Yagula ssente mmeka? Sserwanga byamulema okuddamu. Era Sserwanga y'omu oyo yagamba mbu ettaka lya Mayiro terina kuddizibwawo. Era Omutaka Nadduli Kibale n'amwambalira n'agamba nti gwe oli munnamagye era olina lwanka y'amagye. Atali musirikale taba na lwanka. Abo balina ettaka kya busika kyabwe kya muwendo baalifuna okuva ku bakitaabwe ne bajjajjaabwe era balina ensonga lwaki baalifuna. Kakati munnange olunaku ne luteekebwateekebwa Bulange ne bajja abataka ebigambo bya Sserwanga naye mabegako eringa Obwakabaka tebunnaba kulowoozebwa nti buliddawo. Waabangawo enjogera nga batugamba mbu gavumenti y'Obote mbu yakwata ssente ezaali ze yabalirira mu Bulange muneegenda ezimbira mu Buganda ekitebe kya disitulikiti egindi Empigi. Simanyi munenda simanyi nezikolamu wa mbu kakati olwo n'ebiranga ekompasetinze eki kwegamba bujuzi. Kakati abataka ne bagamba balina okujja Bulange bagigulewo era officially Bulange nekwasibwa Ssaabataka Supreme Committee. Abataka baayambala amakanzu ne bajja wano okulambula Bulange. Era bwe bajja mu Bulange naye nno era abo nga tuli ku kya Bulange Oweekitiibwa Joyce Nabbosa oyinza obutamuggyaamu yakola nnyo mu kubanga yatuuka ekiseera n'agamba bajja ne basimba ebimuli ne balongoosa ne bagisiimuula n'ebiringa ebyo. Naye baali bagaanye okusooka nga bagamba nti bajja gituwa waakiri batuzimbiremu ki awalala. Oli n'abagamba nti nedda wali si bizimbe mmwe nga mubiraba, waliwo ebyobuwangwa bwaffe mwe ababasaalimbirawo mbadde temubiraba. Era ebyobuwangwa ebimu ku biriwo onzijukiza Omutaka Abataka bwe bajja ku mulyango gwa Bulange buli mutaka n'atandika okulaba okunoonya omuziro gwe. Omutaka Ndugwa Grace n'ajjayo akatambaala n'atandika okusiimuula ekika ky'olugave oba Mugema n'abalala buli omu ng'asiimuula omuziro gwe. Bulange bwekwasibwa abasirikale bwe babagamba nti mwe temusobola kulaba ki byaffe biri wano naye mba musobola okubiraba kambakoleko emikolo. Oweekitiibwa Joyce mbu n'ayenga ekyogo kye n'agamba kati abamu bagenda bagati bakwita ku kansira baddangayo nga bagati abasajja mubawe ebyabwe ffe ne tutegeera byo. Kakati Bulange bwemala okufunibwa olwo gye twali tugenda twali tulabayo ekkubo ery'okuzaawo Obwakabaka lyali lyerudde. Kati bwe bamala okulangirira nti Kabaka anaatikkirwa nga 31 Julaayi waliwo emikolo egyakulembera. Ogumu ku gyo kwali kulongoosa nnyanja ya Kabaka mu Ndeeba
ennyanja yasimibwa Ssekabaka Mwanga era bajja ne bagirongoosa bulungi. Kuliko n'akazinga ke babbula mu jjajjaawe Ssekabaka Ssuuna owookubiri. Bwe baava ku ekyo ne bagenda ku mpaka z'amaato e Munyonyo mu kibuga kya Kabaka Mwanga. Era President Museveni yali waakubaako naye yakiikirirwa Ssaabaminisita ebiseera ebyo omugenzi George Cosmas Adyebo. Era ne wabaawo empaka z'abavubuka egindi eno enakivubo ekyo nakyo mikolo giteekebwateekebwa eri enaggalabi. Kabaka yasisinkana bammemba ba NRC ng'abeebaza kye baakola kubanga ssemateeka 67 yali yawera obwakabaka bali balina okugyamu akawaayiro ako baterezeemu era waliwo bannamateeka abaagenda mu kkooti Kenneth Kakulu ne Saamu Bitangaalo nga baziyiza amatikira ga kabaka. Abu Mayanja yali Attorney General mumaze ebiseera kubanga President yatugamba dda tutwale mu NRC akawaayiro ako tukajjemu. Era mu NRC mwe baakolera etteeka eryazza obwakabaka n'ebintu by'obwakabaka n'ebintu ebyali ebyabakabaka ebyabwe ng'abantu restitution of traditional rulers assets and properties. Owulira kati Kakulu oluvannyuma omusango yagugyayo mu kkooti naye era teyandisobodde. Kaakati kabaka yabamiitinga n'abeebaza n'asisinkana abasuubuzi abatutumufu bannamakolero ng'abeebaza n'ebiringa ebyo. N'agenda e Kabowa okuleega mujaguzo Obuganda abuleege yaleega Namanyonyi ne Kawulugumo. Era omutakandu gwa Grace Ssemakula yamwaniriza n'amulaga Kawuula n'amulaga Kimomera ne Kireego waffe n'amugamba kati Obuganda obuleeze era obumyumyudde kati buli mu mikono gyo. Era mujaguzo neevuga n'ettaka ne litengeeta. Otyo ettaka bwe lyatengeeta gaga nti Ssaabataka akomyewo lyajugumira ettaka lyajugumira nga nti Ssaabataka akomyewo nannyini ttaka. Kaakati bwe baamala omukolo ogwo baali balina okugenda e Naggalabi. Waateekebwawo olukiiko. Olukiiko olwo lwe lwakula enteekateeka lwakulibwa Oweekitiibwa Kawanga Ssemwogerere amyukibwa Abu Mayanja baali baminisita mu gavumenti era nga bamyuka ba Ssaabaminisita. Kati wansi w'olukiiko olwo mwali obukiiko obulala obwateekateeka ak'ebyemmere ak'ebyennono ak'ebyentambula ebyokwerinda n'ebiringa ebyo. Kaakati Ssaabataka agenda e Naggalabi y'entikko. Kati bw'agenda e Naggalabi eggulo limu ng'ennaku z'omwezi 3 kenneerabiddemu mu byakulembera yagabula Pulezidenti ekijjulo ebbanda bateeseemu ng'abakulu n'abakulu n'ebibaddewo kyali kyakyama nnyo. Kati bw'agenda e Naggalabi enjuba Naggalabi tweteekerateekera Naggalabi buli luguudo luleeta abantu abajja n'emmuli abajja n'eki. Buganda yonna mwalimu ebivulu mwalimu akasiki nange nakaliko omwaka gw'93. Abantu bonna nga baleeta abaleese ebinsambwe abaleese muli baamala ewiiki singa 3 nga balongosa Naggalabi. Kasabalangirira Naggalabi n'atandika okulongoosebwa. Kaakati mu buufu obwo Ssaabataka agenda e Naggalabi yasulayo. Kati akeera ku makya n'ejje lye nga lirimu Katikkiro Mayanja Nkangi Abdul Malik Migadde Kasujju Lubinga n'alinnya Lubuga n'abalala nga ligenda okwaŋŋanga ejja ly'omutaka Ssemanobe akuuma Buddo. Kaakati bwe bajja wano nga ku Nayota bagenda awo ku nsisinkano ya Wankaaki wa King's College Buddo. Ssemanobe yali asibyewo akagubwa bw'ati ababuuza mwe abazze obungi bwe muti munoonya eki mu mbuga Buddo gyenkuuma. Katikkiro Nkanja yanukula omuliro guzikidde tuleese omulangira agenda okulya obwakabaka. Olwo batandise okulwana n'ebirumbirumbi kyani kya Ssaabataka Mutebi kyani kya Ssemanobe ne waliwo akantu kenzijukira akansesa. Ssaabataka yali alina abasirikale omu ku baali bamukuuma teyali Muganda n'agamba Ssemanobe anepiga kabaka. Yajja bw'ati akwata Ssemanobe ng'ayagala kumulyawo. Ssemanobe anepiga kabaka naga nti bwe bityo bino byaffe
buwangwa bwaffe. Ejje lya Ssaabataka Mutebi lyawangula ejje lya Ssemanobe. N'agenda mu nnyumba Bwanika ne bamunaazaako amaziga ne bamukolako emikolo. Olwo n'agenda wali ku gundi kuki? Kunakibuuka. Ssemanobe n'amusumika olubugo. N'amugamba nti nkusumika olubugo luno onywerenga bajjajjaabo abasooka okufuga Obuganda. Olwo yali amukulisa olutalo olw'ebirumbirumbi, alaze obuzira, alaze obuvumu, aluwangudde kuba Obwakabaka babulwanirira. Ekyafaayo ekyo kimanyi ekyenaggalala. Bwe yamusumika olubugo n'amutambuza n'amutwala ku Namulondo ey'obutonde ku Nakibuuka n'amutuuzaako. Bwe yamala okumutuuzaako olwo naye Mugema naye n'ajja naye n'amusumika olubugo nti nkusumika olubugo luno nga gwe Kabaka afuga Obuganda ofuganga bulungi abantu bo. N'amwambaza eddiba ly'ennyana n'amugamba nti gwe Kimera ddala jjajjawo Kimera Obwakabaka yabuli ayambadde eddiba lya nnyana era yazza engoma ya Buganda okumala emyaka 30 ng'ogikomezaawo oluvannyuma lw'emyaka 27. Era n'amulinyisa ne ku Namulondo eya jjajjaawe Ssekabaka Mulondo n'amugamba linnya ku Namulondo ya jjajjaawo Ssekabaka Mulondo. N'alaamiriza n'ebirala. Olwo ne Kasujjulubi nga n'ajja n'amugamba nti Ronald Muwenda Mutebi, nze Abdul Malik Migadde ndi wano mu bigere bya bajjajjange abasumikira bajjajjaabo. Nkusumika olubugo luno nga gwe Ssaabalongo afuga bassaalongo bonna mu Buganda. Bwe yamala awo n'amuteekako eddiba ly'engo n'amugamba nti nkwambaza eddiba ly'engo lino nga gwe ngo Abakopi Busimba ti oli w'amabala 2 ovudde mu lubu lw'Abalangira bembadde nkuuma bw'olidde Obwakabaka ofuganga bulungi abantu bo. N'amukwasa n'empimba na luwangaala nti kwata empimba eno owangaale ku Bwakabaka bwo era ofugenga bulungi abantu bo ng'ogobera ddala amazima awatali kusaliriza. Ne Nankere n'ajja naye n'amutikkira enguugu n'amugamba nti eno yenguleyo ey'Obwakabaka. Obwakabaka obuddukidde bukerekere ofuganga bulungi abantu bo. N'amunaanika n'amagotto Bakabaka aba mu bufumbo ne Buganda. Buganda togyabuliranga ate n'oteekwa bulirenga. Kyekakasa nti Ssaabasajja akituukirizza abadde bumu n'abantu be. Kati n'abataka abalala nabo ne bajja buli omu n'awera emirimu gy'amukolera. Mwalimu ne Munnaddiini Musenyori Joseph Ssebayigga Kalinda Luzi n'amugamba nti nze Kalindawo akuwa amazzi gennywa gensena mu luzzi lwo okanywa Abalangira eno y'ensumbi mu enkumira amazzi go. Ne Walukago Omuweesi naye n'ajja n'awera ne ani ono Kabogoza Ensangwa n'amugamba nti nze Nkomaga embugo z'oyambaza Obuganda. Ebirungi bikka byokya naye siibula obudde bwebwo. Abatuwuliriza era abatulaba mwebala okutuwuliriza mu bufunze bw'ebito bwe byali omulembe Omutebi ogwokubiri nga gusikira omulembe Omuteesa era ngamba kimu nti ayi Katonda kuuma Kabaka. Bannange ebyaleero bwe bityo bwe bibadde era tukomekkereza embeera eno ey'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Mukasa Nabe nze mbaddewo okubibatuusaako. Munnange Kalemeera abadde ludda luli olwa kamera so nga ate ne Sean Simbwa naye ali ku ludda luno olulala olwa kamera ate nga Akram Namugera yasazesaze ebifaananyi okunyumisa emboozi eno nga bwe mugirabye era ffenna tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.